Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-habibil Mustafa Muhammad sallallahu alayhi wa sallama. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa yaqinan sadiqan. Batulamu n'abalungi tandika n'ekiramu ekirungi Allah kyatuwa era kye tweyagaliramu kyembasaba mwenna tugezeeko okubeera ntukijjumbira ti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam. Alhamdulillah omulundi ogwayita nga tukyali ku Musa alayhi salam ebyafaayo by'abannabbi manyi twatunula netugamba nti muzimu ku mpagi ez'obukkiriza omwe okubeera nti omin billahi wa malaikati wa rusuli, omuntu okubeera nti akkiriza mu babaka bannabbi ababaka ba Allah byabeera nti atumira inshallah taala. So twatandika ne Musa era nga Sheikh omulundi ogwayita twatunira era nsaba mwenna abatatandika naffe mu episodes enkadde oba osobola okugenda okulaba wo twatandikira Musa alayhi salam paka ano etuli inshallah taala. Sheikh twakuma Musa alayhi salam afunye ku bizibu nga atandise okubeera nti nga ndoza ali asse alina omuntu gwe yakola ki yali asse mu butanwa kuba wagamba nti sinti yamukuba yalinga musindika obusindisibwa ati olw'amaanyi ga Musa. Kwa Sheikh wawa ne example nti Musa amaanyi yali alimu abantu nga 10, amaanyi ge nga g'abantu nga 10 kati agamba 40 amaanyi gaba mangi yamwetawuluzaako bwetawuluzi nabeera nga kyaviirako omuntu okubeera nti afa n'agamba hadha min amali shaitani, ogwo omulimu gwenkoze nkimanyi mulimu gwa shaitani. طبعا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمد عباده الشاكرين الذاكرين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بعد موسى عليه الصلاة والسلام twalaba ngali mu lubiri wa Firauna afurumyeko obudde obw'emisana nga Allah batunyumiza nti wadakhala almadinata ala hini ghaflatin min ahliha, yafurumako ng'omwana w'omukulu atambuleko mu kibuga mu kaseera abantu we bamumuliramu mu lyaga ekyemisana. fawajada fiha rajulaini yaqtatilani, sangamu abasajja ba mirundi ebiri nga balwanagana. Okulwanagana sigga nti omwalwa ayongudde je n'omulala, nedda. Okulwanagana nga tulaba ababoda banansonyiwa ababoda bakubiraga akafaananyi kubanga bitera okugwagwawo mubo nga batera okuba nga bakola oli apaakinga ka pikipiki ebbali nomala n'apaakinga nga badde bakwataganye n'owa taxi. Owa taxi n'agenda n'asikayo ekyuma n'owaboda n'asikayo ennyondo ne batandika okukola ki yaqtatilani, batandika okukola ki okuranagana. Hadha min shi'atihi, ono ng'ava mu famire ya Musa, ava mu lulyo lwa Musa. Wa hadha min shi'a, ekigambo shi'a nti ono oyo omu ku bantu abali mu pate ya Musa, shektiza pate hizbi ali. Wa hadha min aduwwihi, kyakkaate ono ava mu famire y'Abakibuti ya Firauna. Fastaghathahu alladhi min shi'ati ala alladhi min aduwwi, ono ava mu famire ya Musa n'ayita Musa amugamba jangu ntaasa akasajja kakola ki musajja ndi bubi. Fawakazahu Musa bwe yajja fawakazahu n'amusindika eri. Abamu bagamba n'amukola ki n'amuteekako ekikondo, abalala bagamba n'amusinda kwaki alina okuzuka okukola bwoti oba okuzinga ekikondo tugambe nti okizima n'okola ki naye nga sigenda bakikondo omusindika n'amaki n'amaanyi agenda. Faqada alayhi, musajja n'afa. Abala kye tusooka okuyigamu nti abantu baba n'ebirwadde byabwe. Sheikh Hamza, abantu baba n'ebiki n'ebirwadde. Tomanyi omuntu ono gw'oteekako pressure oba amaanyi yasuza atya. Abantu abamu tubalaba mu kkubo batambula nga beekazanga naye nga mirambo egitambula. Ekirwadde kyamuluma dda yaggwayo. Ntegerekese omuntu yalibadde mugezi nnyo engeri gy'adiringa. Allah atulaze wano nti ono teyakola kyamaanyi nnyo naye oli yakola ki faqada alayhi n'afa. Allah n'amujjulula naye Allah aga nti faqada alayhi
Musa n'abanga yamujjawo ekitegeeza newankubadde nti oli embeera yali nafunafu era kitwalibwa nti gwamukoze ki kyamaanyi ekyo Musa kyakola paka ne ku yaumul qiyama nga Nabi Muhammad sallam bagamba nti abantu bagenda kujja batuke wa Nabi Ibrahim alayhi salam batuke wa Nabi Musa alayhi salam agenda kulaba nga kujjayo nagamba nze sijja kumalako sigenda maaso gani navirako omuntu okufa sigenda maaso ga Allah saawe eno munyiivu bwangamba nti watta omuntu namuddawa leka naye nga ate nabbi wa Allah n'enkomerero yali nnungi ddala betunaatugituuseeko okumanya enkomerero yali nnungi Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hataka hadithu Musa nti Qur'an yonna tebanga mu butuufu Allah ayogera na Musa alayhi salam. So Musa alayhi salatu wassalam bwamala okuba nti nafunye ekizibu ekyo yaddayo ewaka olw'ensonga bwe yakikolera twagambye nti ala aini ghaflati min ahliha abantu baali bawumuddemu tewali alaba ani alaba akasajja kana akabadde kalwana n'omuki n'omukebuti Musa baddayo embeera tewaliwo wabuzibu bwonna naddayo neyenenyeza Allah jalla wa ala n'asaba Allah musonyiwe ku ekyo kyakoze nga bwe kiri ku muntu yenna singa aba akoze ezambi kyateekeddwa okukola bw'amala okwenenyeza Allah enkeera addamu atambula nno nawo tuyigawo nti ezambi wadde ng'obadde oliko terikusibira waka abantu abamu ajja n'akola ezambi mu mbeera y'okwenenya ku zambi lyakoze ne limutuuza nawaka n'akwata ku ttama n'anakuwala takyayagala kufuluma mu bantu takyayagala kukola kyakola ensobi nedda yahe obanga wenenyeza eri Allah tandika bulamu butereevu la taqnatu min rahmatillah tokutukana kusasira kwani inna Allah yakfiru Musa teyatuula mu lubiri wa Farao nti anasa omuntu tajja kusobola kufuluma mpulire ennaku enzita yenakuwala neyenenya eri Allah khalas natandika obuki enkeera abafuluma ajja asinkana akasajja keekamu musajja y'omu kennyini kali akabadde kalwana olunaku lwajjo newankubadde kava mu famire ye naye ekyokuba nti akasinkanya emirundi ogusukka mu gumu kiteekawo alamatul istifham question mark gwe olinaku gwe baba bakwasaga gwaba kusaidi entuufu Musa bw'alaba nga bali mu kulwana mu kaseera keekamu keeko ajja asembere we kali abuuze kyo kibadde kangana Musa ntaasa Musa mu busungu obungi akaga nti yeggwe ye omuyoyo gwe nnalabye olunaku lwajjo innaka lagawiyyun mubin ntegereka bw'amala omugamba nti innaka lagawiyyun mubin algawiyyu ye mubuza ngoli banagana omusajja gwe mwononefu si yagwe gwe nalabye eggulu gwe nataasizza olw'eggulu okitegeera si yagwe kenyini falamma arada bwe yayagala okuba nti amuggyako ku ono amutaasa kuba Musa kyekiraga nti musajja yali ayagala mazima Musa teyalinganga baboda olwaleero owaboda nga talinaba kubuuza waboda munne kyekibalwanya n'owa takisi oba kyekibalwanya n'oyo asooka mukuba asooka kujjayo mutayiwa n'akuba oluvannyuma n'abana n'abuuza wayi mubaddemu kiki ekibaddewo naye nga n'okuba amaze okukola ki amala kulwana olutalo beruggwa n'anoonya kiki ekibadde naye nga kejjera olutalo alukoze eki eyo nsobi omuntu omukkiriza omutuufu ataasa mazima tataasa ani amufaanana omuntu omutuufu dhu mabda ayina ge tuyita fundamental ayina emisingi kwayimiridde tataasa akala tataasa ani amufaanana tataasa pate ataasa mazima nti tusobola okuba nga tufaanagana naye mu kaseera wenkusinkanidde n'oli atatufaanana amazima tegali naawe ntaasa oli atatufaanana newankubadde nga tatufaanana ebbanga lyamalanga alina amazima mutaasa Musa kyayagala okutulaga wano era yensonga lwaki Allah yakikomyawo nti alabe Musa oli kiki walwanye lwakuba nti oli wabadde otaasa muntu wo oba jasi walwanye wabadde otaasa mazima Musa omulundi ogwasooka yali ataasa mazima era ngalowooza amazima gali noono omusajja owaki owa tribe ye ne bamusanga omulundi ogwokubiri ng'ali mu kulwana
namugamba ye gwe omuyo oyo tewewumuzaako innaka lawawiyyun oli mubuze bwe yagala okuba nti ataasa omukibuto amutaasa ku mukana aka famire ya Musa qala lahu ya Musa kamugamba owange gwe Musa aturidu an taqtulani kanango yagala kunzita kama qatalta nafsan bil amsi ngabo wasowe ggulo kyagezaako okutegeeza kijjukira nti abantu buli bwe baba babadde balwana babiri ne weeyongerako owokusatu n'owokunajja n'owokutano bawera weyayogerera ekigambo yabudu anna kana hunaka adadun min annasi kad ijtama olwo baali bamaze okukuŋŋaana tegerekeka bwaga nti oyagala nange kunzita nga wasso waaki oweggulu nga wakukikoza jjukira mu bakyali mu kunoonyereza intelligence enoonyereza ani yasse omuntu waffe kati baba tebannamala kunoonyereza onakubawo eggambo kati ate Musa tuli mwangu kyewakoze oweggulu tonnaba kwewera nange oyagala kunkola kyekimu kyekyo nga bwewasse oweggulu amugaa nti in turidu illa an takuna jabbaran fi l ard nkulaba Musa tolina kyoyagala okugjako oyagala kubeera muntu eyeekuluntaza mu nsi muno oyagala kuba jabbaar oyagala kwefuula wakabi mu nsi wama turidu an takuna min almuslihin ate ndabira ddala toli mu bantu abaagala okuba nga balongoosa embeera zo kati nkulaba Musa ogenda oyonoonekera ddala wassa omuntu eggulu kyokka akamuga nti wassa omuntu kebadde akola ki kebadde ataasa kati kamuloopayo mu ndoopa ey'okwekoza nti nange oyagala kunkuba onzite nga bwassa oweggulo Musa oyitiridde nkulabira ddala nga tokyali mu bantu abaagala okulongoosa inamu oyagala kubeeramu abakola ki Musa ekigambo bwe kyayogera amawulire gaatuuka wa Firawuna gaatuuka ku mukulu bakoledde ki omwana w'omukulu omukulu kuba n'ab'owansi si ku mukulu yennyini nalina kubanga gatuukira kuba ki tosobola kukwata mwana wa mukulu bwotyo ntegerekese kiki olina okukola palamenti erina okutuula olukiiko lulina okutuula balabe ki kyebasobola okusalirawo Musa alayhi salatu wassalaamu atwalibwa nti mwana wa Firawuna olukiiko lukuŋŋaana naye ngaabaganda ne baga nti ekkumi terikyawumu baba bakuŋŋaanye bali mu lukiiko ekiragiro kimaze okuyita Falaawo alabika akkiriza sayininze we mumukwatirako mumukole eki mutuuseeko kiswasu bwe baba yasse omuntu attibwe ayagala okulaga obwenkanya ayagala okola kumba obwenkanya abulagira ku mwana atali uwe tazala gesi bamuyita wiisi naye kati aga nti babanga yasse omuntu mukole ki mumutte omusajja ajja emisinde Allah aga nti wajaa rajulun zaleeta omusajja min aqsa almadina ng'ave ewala ennyo mu kibuga aqsa yani ewala yali ava mu paati eri ewala mu kibuga omusajja oyo yajja yasanga ayanguyiriza asaayirira yajja waani qaala ya Musa amawulire agatuusa ku Musa amugamba amuga nti inna almalaa ya'tamiruuna bika ndesa abakulu almalau kullu man yamla جاء ومالا وفخرا وعرا يعني أجد ndesa abajjudde ebitiibwa abagagga abamanyi mu ggwanga olwayo we tuyita abanene masha Allah abanene ekigambo mala kitegeeza abanene ababedde ndesa abanene batudde olukiiko yatamiruna bika bakubidde olukuŋŋaana naye ekigenderwa kyalwo liyakutuluka bakola kola ki baagala kuteekako kibonerezo kyakufa fakhruj nze amagezi genda bagenkuwa badde nkusaba wano weebungullemukko inni laka min annasihin ekindeese wano kubanga nkutuusaako amawulire ago ate nga sina kyenjagala ndi mukubuulirira omusajja oyo yabudu alabika nga ye musajja Allah gwe yayogerako wakada rajulun mu'minun min ali firauna yaktumu imanahu waliwo omusajja nga mukkiriza mu bantu baani ba Firawuna yaktumu imanahu ng'akwesa imaani ye
yaganti ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah atuma musajja mwagala muto olukubaga nti Allah ye mulezi wange kikimusa yani omusajja oyo alabika yomuyoyo ayatuusa ku Musa amawulire nga fakhruj inni laka min an-nasihin munnange wali ebunguludde muno dduka n'ogenda mbadde kindeese wano nze kubanga nkola ki nkubuulirira fakharaja minha Musa n'afuluma mu kibuga omwo khaifan nga ali mu kutya okw'amaanyi yatarakab ng'agenda akola ki amaga baleke mukwata naye mu mbeera eyo yennyini ey'okutya qala rabbi tiyerabira Allah we yaga nti ayi Allah wange najjini min alqawmi adh-dhalimin badde nkusaba ontaase omponya abasajja abalyazaamaanyi walamma tawajjaha tilqa madyana bwakwata ekkubo n'ayolekera madyana qala yogera ebigambo bino nti asa rabbi oba olyawo omulezi wange Allah ayahdiyani sawa asabila nannuŋŋamya eryekkubo ettuufu kwaje nkutte sikola ki Musa akulidde mu libiri lya Firawuna tasuubulangako talina gyamanyi omulundi ogusoose okuva mu lubiri adduseemu nga tagenda dduddamu adduka kutaasa bulamu Abarabu baga nti yafirru bijildihi addusa bulamu tegerekese addusa ddiba lyeddusa mubiri gwe kati omuntu addusa omubiri gwe tatera kutunula wa gyayolekedde abula dduka kuwona kibambulira olaba omuntu singa waba ekitukanga osobola n'okuddukira mu kifo nga tekyetaaga singa bakulaga nti wano waddukidde mu kaseera kaali akabaddemu okutya ogamulimba so kale nabwe kityo Musa yadduka Misiri n'ayolekera eddungu bw'olaba Misiri we yali kwanatuukawo bw'olaba kifo mwe yali n'ekifo kye yayolekeramu eddungu nga adduka wakituukamuko taba natuukayo mukadde wange mirundi nga 6 sigumu natuukayo ekifo kye yawangaaliramu nakirabako n'ekifo kye yayolekera n'eddungu mwe yayita liriko kilomita nga 1,400 ddungu anti wewe Seeka aliwe tugambira nti kuba ono Seeka Ibn Kathir yali awandiika ekitabo ekyo ky'ebyafaayo by'abannabbi wano weyatuuka kwe aya yagamba nti omuntu osobola okubeera nti osigala wekka ne Mungu wo wano Musa yagamba rabbi najjini min alqawmi adh-dhalimin Allah wange nkusaba ontaase Allah nkusaba abasajja bana balyazaamaanyi tebankwata wano yali asaba Allah tamuwaayo mu mikono gy'abalyazaamaanyi ekitegeeza nti okyokuba nti omuntu alina omusango ogumuvunaanibwa tekimufuula nti yali ku sayidi enkyamu gavumenti esobola okusalawo nti erina kyenkuvunaana ekyo tekifuula muntu oyo gwevunaana nti yali ku sayidi ki esobola okuba nga oba oliawo gavumenti oba abakulu abali abanene bebali ku sayidi ki enkyamu era Musa ensonga kino lwaki tukijja ku Musa nti Musa mu kaseera ako yali avunaanibwa era gavumenti emwagala poliisi Interpol bagimutaddeko bamwagala naye teyagaana kuwanika mikono wa Allah we namuga nti ya rabbi najjini min alqawmi adh-dhalimin kusaba ontaasa abalyazaamaanyi bano tebankwata Allah jalla wa ala yamwanukula Allah tuga nti walamma tawajjaha tilqa madyana bayolekera ekibuga madyana oba ekimanyikiddwa nga madyana qala asa rabbi yagenda ayogera ebigambo bino oba oliawo omulezi wange Allah anannuŋŋamya eryekkubo ki eggolokofu Musa atambudde eddungu aliyiseemu amaze atuuse Madyana walamma warada maa Madyana yatuuka mu kifo ewali oluzzi olukimibwako abantu abawangalira mu kibuga Madyana jjukira Museeka wange edda abantu amazzi baagafunanga kuva ku nzizi ng'ekitundu kiramba bagendawo ne bakima amazzi buli omu n'atwalaga mu mala awakaawe wallahi twebaze Allah omulembe guno amazzi gatusula mitwetwe innaha la ni'ma abantu tuwangalira ku mulembe ng'ebyengera Allah singa n'aba bitubuzizzaako tulina ansa zaabi wallahi wa inta'ud naddala omulembe gwe tuliko inta'uddu ni'matallahi la waliwo Seeka ali asomesa n'agamba okumanya okwekwasa kujja kubaku tetulina byakwekwasa tetukyalina osobola ozokka ekiro olina pako yo oba tuyagala amazzi ganyoboga olina pako nonaabako bwe gaba tegaliko amasannyalaze olina gaasi byonna tebyetaagisa budde buwanvu ekinabiro kikuli mitwetwe mu nnyumba ate kigazi kimunyemu n'akawoowo
siga nti kikutawanya toteje kiri nettala gye ziri ntegerekeka ya embeera yonna ekuleetera obwangu eri amazzi gye gali nga singa ng'oba osazeewo kugamba nti buli lunaku naye omuntu ali mu mbeera bwetyo tasobola kusalala akabiri ekiro nga sahaba yalinanga obuvunaanyizibwa alina okusituka afulume ebweru atambule mayiro nabo bahafu mayiro okugenda gy'anaamalira ekyetaago kye ate akomewo asobole okufuna wudhu ntegerekese ko tebalina toyiza mayumba nga bwe tuzina olwaleero ng'alina okutambula n'agende wala ate amala akomewo ajja afune wudhu asobole okusomesa ebyetaago ebyekwaso byaffe tebikyaliwo abantu nga betwogedde nti edda baakimanga amazzi ku nzizi ekitegeeza wabangawo oluzzi olumanyikiddwa ng'era balukuma butiribiri kubanga bw'oluwamba oba owambye ekibuga kyonna oluzzi olwo ng'olwaleero bwe tugamba nti singa omuntu awamba ekintu lwekiti aba akoze luli kyabanga nti bw'owamba oluzzi oli naleeta amagye n'agateeka ku luzzi ne galuwamba baasaba amazzi temukyalina kyemusobola mukola kati walamma warada madiyana bwe baatuuka ku luzzi lw'e madiyana allah atugamba wajada alaihi ummatan min annasi asangawo abantu umma min annasi abantu abawerako nga bangi ddala nga bakola kiyasukuni nga bali mu kunywesa bisolo byabwe al isqa yaimma okuba nga bali mu kusala mazzi oba nga bali mu kunywesa nsolo zaabwe olw'ensonga saqiyulma okukima amaki okukima amazzi amma isqa'ulma okunywesa amaki wajada alaihi ummatan min annasi yasukuni yasangawo abantu nga bali mu kunywesa ki nsolo jange wawajada min dunihim muraataini tazudani naye awali abantu wano waliwo abantu beyasisinkana ebbaliko nga beeyawudde abakyala babiri beeyawudde okuva ku ki ku bano bwe baali bakuŋŋaanidde qaala musa teyagenda wali awali abangi inaba yagamba bano ababiri ekibawudde kiki ng'omusajja alina kyetuyita ruhu lamali kyetuyita ruhu lwadhaif okuweereza omwoyo gw'okwagala okuweereza ruhu lkhidima bakiyita ruhu lkhidima omwoyo gw'okwagala okuweereza teyatuula butuuzi nga tebinkwatako n'abantu bayinza okundaba nga nsembereddeawo akambaveeko naye yatambula n'agenda n'ababuuza ma khatibukuma ate kiki nga mutudde wano oli babuuza ma khatibukuma kikyatemwe nga mutudde waki nga mutudde wano qalata bamuddamu ne bamugamba nti la nasqi tetujja kusobola kunywesa oba kusena mazzi hatta yasdura ria okutuusa nga abasajja bali abalimi abalunzi bavuddewo kubanga etteeka bo engeri gye bali nti basitulako ekiyinja enzizi zabangako ekiyinja aleke kusuula mu bikyafu na butwa kati abateekako ejjinja eddene kati aga nti la nasqi hatta yasdura okutuusa nga bavuddewo so si nga baggyeko ekiyinja okutuusa nga bakoze eki ekyo nno kiraga nti abawala bano balimu obusiraamu tebaagala kukola kye tuyita ikhtilaati kwegatta wakati w'abasajja n'abakyala hatta yasdura ria okutuusa nga abasajja abo bakoze eki ne bamuwa n'ensonga lwaki ng'alinga ng'ababuuza ti kati ate lwaki mwafulumye kiki ekyabafulumiza abaana abawala naye ekyo allah teyakitutaga mu aya wa innama bo baddamu nti singa bakyebuuzizza kabamuwe n'ensonga lwaki bakoze eki bamugamba nti wa abuna sheikhun kabir ate n'ensonga yatuleetedde okufuluma si lwakuba ntitwagala nnyo okufuluma tubeeraawo nga tweragalaga nedda taata waffe musajja mukadde talina maanyi gasobola kujja kuki nabbi salama tugamba nti asbabu saada arba ensonga ezireetera omuntu okuba nga musanyufu ku duniya zirina kuba mmeka almaratu saliha omukyalo omulongoofu era atamuyina tolina mirembe almaratu saliha omukyalo omulongoofu n'obulongoofu bw'omukyala kukuba nti alina eddiini almaratu saliha ye mukyalo omulongoofu ekyokubiri almaskanu alwasi ekisula ekigazi abantu abakyasula mu muzigo nsaba allah bawe nsaba allah jalla waala atuwe abakyasula mu mizigo oba okyasula mu muzigo katoyi kakuli manju kakuli mugundi buli kimu ekiyungu kiri wano ate kagase katooca ate tolina mirembe tolina kweyagala ntegerekese ekirala nabbi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kyatugambe omukyalo omulongoofu
ekisula ekigasi aljaru as-salihu muliraanwa nga muki mulongoofu alina ng'oyagala okumanya nti obuzibu buli mu dduniya funa muliraanwa nga mubi muliraanwa nga mubi asobola okukutamya woosula n'akutamya wakaawo omuliraanwa omubi aba muki ekisembayo ati almarkabul hani okuba n'ekidduka tekikuwa bundi pressure seka nga tumaliriza oyogedde aljaru omuliraana nga bulungi nina omuntu yazze nantuukirira wallahi ng'azimba ennyumba ye ng'agyagala yagizimba ku kitundu eyo naye yakagiteeka ku katale emirundi egiwerako ng'agala bamuwemu sente zonna zamuwa bampemu bampa banne abasiraamu abali ku kyalo ekyo bateeka ennyumba ku katale olw'abalirwana be bayina ng'agamba abalirwana babi nnyo tebalina nangeri gye basobola kusigala tebalina mirembe mu kitundu ekyo kye bawangalira saba Allah wataase awanno kibe kyakuyiga nti bw'oba onoonya okubeera tomala ganoonya bunoonya onoonya wagazi noonya mbagagga biki nedda noonya awantu ng'ekisookera ddala ani akuliraanye emabbali n'emabbali musiraamu oba nedda onoga ati kala Allah kala rasulu ekyokubiri wawo onoosaalira tegerekese ekirala wagazigaziko tewagenda kufunza kubanga bw'ogenda okubitunulamu nabbi byeyogera almarkabul hani emmotoka enkadde seeka emenya nsaba Allah sina mmotoka naye nsaba Allah mpeyo akamotoka nga at least kasobola okukola ki nga kapya emmotoka enkadde emenya munnaaku ojja n'obaako b'otwalako seeka tutwaleko n'obatwalako eba erinnya kasozi nenzikira ne bakulekawo ate n'obanyiigira so saba Allah jalla wa ala ebyebina bwetuba abatabirina tusaba Allah abibawe ababirina nga tebirina bakutuwa koleveeyo abikole ki abibere nga bibakuumira Musa alayhi salatu wassalamu obudde bugenze bamugamba nti la nasiki tetusobola kugenda kufuna mazzi hatta yasura wa abuna shaykhun taata waffe musajja kati batugambye nti ensonga esookerwako omukyalo okugenda okukola kwe kubanga waliwo buki obwetaavu obw'okukola kwe ekyokubiri nabbi kyetujja mu aya eno kwe kuba nti tewaliwo asobola kumuweererawo bwetaavu obwo okubumala obanga okubeerawo kwe kwe kujja okusobola okuba nga kusapootinga obwetaavu obwo bukole ki buggwewo ensonga ezo bwe ziba teziriiwo omukyala takkirizibwa kukola ki tuddeyo ku aya eri egamba nti waqarna fi buyutikunna mutebenke Allah yabaga sibeetaaga kufuluma mutebenkere waka wala tabarrajuna kiri haramu temufuluma tabarruja ng'abatali basiraamu be babikolanga bifo mwe abasiraamu tembikola ki tembikola saba ekitiibwa Allah tugasele ebyakyo amiina ya rabbi toyanza nnyo saba Allah ow'ekitiibwa atuumu obulungi mu kwejjukanya kwaffe kuno amiina ya rabbi nammwe abalabi tubeebaza mwenna saba Allah ow'ekitiibwa batukuumire era tubasaba inshallah tusigale nga tutambula ffenna paka we tunaamala bannabbi bonna inshallahu taala 25 be bayogerako mu Qur'an yali sibeewo bokka inshallahu taala subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaykum.